Musibye mutya abalungi abeekomere ku PJ The News Anchor olunaku olwaliro kansubiri nti musibye bulungi ebadde ennaku nannyike wali eri ku kitebe kya NUP Kavule nga basiibula omwagalwa waabwe Marinos abadde foot soldier omulambirira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform abaddewo era agenze maaso kuba nga ate akulemberamu okukungubagira kuno wamu n'ab'eŋŋanda z'omugenzi. Amani gokogera sina ndoza mwena mumanye ekikyatuka mwana wange sinengeye nsobola kubidamu sina amaanyi nebaza abantu be nga bamufuddeko omujanjaba mwana wange abadde mukwano gwange nnyo anfudeko yabadde yanyamba yabadde buli kintu kyonna basi yebaza Katonda mu byonna nga mutute sina bingi byokwogera basi bayebaza banupu nga mumuyambye kumujanjaba akalunako yatuse kutuleka mu nsi Katonda mumeze emirembe sina bingi byokwogera munange anfudeko mukwano wange sina bingi byokwogera munange amazzi gayike sina engeri nsobola kuyola munange andese tutandike naffe tulwane tuwete nga fena tuli bana Uganda bana Muzeeyi Museveni mulekere mugala w'ekibiina kya NUP mutugambe nti tewali akkirizibwa kuvuganya Museveni constitution y'eggwanga etuweteeka fena okuwagira buli muntu gw'ayagala lwaki abawagira Kyagulanyi fe abayisibwa bubi mutugambe nti musango tumanye nti bannange musango okuwagira Kyagulanyi n'okuwanigira ekibiina kya NUP kuba naffe bangi bazze bafa gavumenti eveeyo etulambike kuba si yasoose tuzze tuziika bannabukenya liita ng'ate ababatta tubamanyi wetunaavaayo naffe ne tulwana kye mwagala Uganda efuuke matonga bannange mulekere banaye tubasaba mulekere But this woman celebrates the rape of fellow women. Shame on you, Wangadia. She even had the nerve to mock Marinos after that rape. The parliament of Uganda, which is led by a woman. Shame on you, Anita Mongo. That is where we are as a country under Museveni. Zile wano Museveni muobo baka mugambe ne bwagenda kola ki tetugenda kuva ku mulamwa. Tetugenda kulekera okulwanira nsi yaffe ate nga tujja kujjako ate nga gwe n'abantu bwe mujja kusasulira bino ebintu bye mukoze w'Abannayuganda bino babifuna in real time. This is not 1960, this is not 1980, this is not 1990. Nyangalo basaba mwena please take record of everything that is happening. Yes. Bino ebintu byonna mu binotinge baganda bange oba ndibeerawo oba siribeerawo temulyangamu Marinos olukwe temweryangamu olukwe mumekinganga sure bana basajja basasulira bino ebintu bakoze byonna mu binotinge kuba ffe twasalawo
musobola otukola kyonna naye temugenda kutula mitima gyaffe tekigenda kubeerawo temusobola tumalawo. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Mwesigye Frank ku mukutu ogwa X oluvannyuma lwa bino byonna okubanga te bigenze mu maaso yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ekiwanvu nno ddala era nga mu bigambo bye yagambye nti omukyalo ono talina support n'emu gy'afunye kuva mu kibiina kya NUP kabeere okuva mu mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine wadde ng'abadde alina tatuuye ku mubiri gwe. Naga nti omukyalo ono afudde munakuwavu ebitagambika kyokka nga mu mbeera efaananako bw'etyo bo abaana ba Bobi Wine balya butaala era nga n'abamu bali mitala w'amayanja. N'agamba nti mukadde kano Bobi Wine alaga nti alumiddwa nnyo era afaayo nnyo apostinga ku mikutu gye migattabantu nga bw'ateekateeka engeri gy'agenda okusiibulamu omukyalo ono. Omukyalo ono yajjanjabwako mu ddwaliro e Mulago ate ng'eryo ddwaliro lya gavumenti naye at least lyagezaako okuseevinga obulamu bwe oluvannyuma lw'okuba nti yali asuuliddwawo eddwaliro erya private erya Bukoto nga bano baamukasuka ebweru oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula medical bills z'akakadde kamu mu emitwalo 20 ezo NUP yalemererwa okuzisasula. N'amaliriza ng'agamba nti bafutsoja ba NUP bwe balemererwa okubaako essomo lye bayiga ku nfa ya Alexandria Marinos then kijja kuba kyeraga lwatu nti enjayi n'amayirungi oba oliawo bwe bikosa omuntu bikosezaamu n'entegeera ye. By'ebigambo ebyo ebivudde mu mukulu amanyiddwa nga Frank Mwesigye naye nga bw'omanyi nti aba NUP nabo bali steady era nga bagenze maaso okuba nga ate babaako ebibuuzo bamubuuza. Waliwo amubuuzizza gw'ogamba abaana ba Bobi Wine okubeera emitala w'amayanja Museveni we yali alwana mu nsiko olina w'owulira nti yalwana ne Natasha yalwana ne Muhoozi mbadde nabo baalinga mitala w'amayanja nga basoma okitegeera. Omulala n'amugamba nti gwe agamba nti Bobi Wine yasuulawo omwana ono lwaki toyogera kwabo abamutulugunya in the very first place kubanga bali mu gavumenti maje ga gavumenti be bamutuusaako embeera eno yonna eyamutuusaawo. Omulala n'agamba nti kyannaku nnyo nti gavumenti egenda maaso okuba nga ate etuusa obulabe ku bantu ba bulijjo esobole okuba nga esiiga ekifaananyi kikyamu ku Bobi Wine nti Bobi Wine assa abaana b'abandi ate nga gavumenti yegenda maaso okuba nga ate ebatta. Ne bamutegeeza nti mukwano byonna obyogedde naye tusanze tukola ki tulaba temujja tutiisatiisa tujja genda mu maaso ne struggle. Ezo nno ze zimu ku comments entonotono zinasobodde okuba nga ate nkraminga mu mutwe gwange naye nga mukadde kano ngenda kuba nga nkutuusaako omwami omu eyavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayongera okwennyamira olw'ebikolwa ebyatuusibwa ku mukyalo oyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno era bw'atyo n'ategeeza nti ne bw'asanga busanzi maama we ng'ayambadde t-shirt ya NRM walaayi amuzira. Obukyayi bwennina ku gavumenti ya mwami Museveni nze mama wange ne musanga ayina niso ogusatu oguliko Museveni sidda kumulambula siddayo ate bwanze ndina n'ekintu kyosobola n'okwewuunya gwe nga nkikugambye ne bwafa siziika aba NRM bamuziika mbeera eno nga netulidde ndi ku byange mutaddeko obulumi bungi basajjamu obutawona kati ono omwana yafudde mwana omuto bamwebakako afunye obulwadde sajjamwe bwe ndaba museka mwana nze mpulire ennooma ng'eyagala nakuntuga wano ttaano mutukoze obubi obutasobola na kugambika mbadde ngamba kyali wange ne mugamba nti abali beerawo nga basoma ebyafaayo bya gavumenti eno byekoze bannayuganda bajja kuwunga ebifa mu safe house abalireeta obutambi abalireeta amaloboozi abalireeta gavumenti eno weerivuunikibwa abaliwuliriza ebintu ebikoleddwa gavumenti eno ojja tula wansi ovoyina okwefukira. Sister waffe yagenze bw'atyo mwana. So ng'ate ensasage yabadde ku ddwaliro ly'e Kawempe oluvannyuma lw'omukyala eyabadde omuye okutwalibwa mu ddwaliro lino wabula ate n'atafiibwako. Kino nno kirese abamu ku bannayuganda nga bennyamidde era nga beebuuza emitima abasawo abamu gye balina ennaku zino wamu ne gavumenti eri mu buyinza okuba nga ate enenyezebwa. Mulaba eddwaliro ly'e Kawempe kye likola omuntu afa omulaba omuwala ono twamuleese mu ddwaliro kumujjanjaba naye alaajana olw'abasawo abataliiwo. Abasawo tumututteyo abasawo
bagala kuba bafumba n'amazzi agookya bayire abazze okulabirira abalwadde baabwe waneeni ndowooza mulaba eddwaliro kkalu lyonna muliraba mulaba bafande tebabirinako tebasobola wadde oyamba ono omuwala ndowooza mubiraba abantu mubalaba bonna mu ddwaliro kkalu budde bwakira abasawo tebaliimu naye nga abasawo babawa ssente bajjanjaba abalwadde tebalinamu ndowooza mulaba omuwala alaajana naye tasobola omukwatako. So ng'ate abato babiri be balabiseeko nga bali stranded oluvannyuma lw'okusuulibwa wabweru omukyala gwe babalekera okuba ng'ate abakuuma era nga bano bagamba nti maama waabwe yamanyiddwa nga Mariam Mbabazi wabula nga kigambibwa nti ono yagenda Mitala w'Amayanja kuba kyeyo abaana bano n'abalekera mukyala kojjaawe era nga ye yabasudde wabweru. Galo gamye muvudde wa wabirumanya abagobye mukyala kojja ate mama wamwe yalagawa bweru mama wamwe yali abeera wa kakiika aye taata wamwe bamuyitaani Lubega Ivan kakiika eri nakyesa bambi kati nebagamba mama wamwe bamuyitaani mama wamwe Mbabazi Mariam kale Mbabazi mumanyi wala y'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa abamu gwe bakazaako eri ow'ebitaano avuddeyo bw'atyo n'aweera nkolokooto era n'ategeeza nti yayita omusajja agende mu maaso okuba ng'ate yeesimba mu kifo mwagenda okwesimba. Bw'obanga oli musajja bw'oyagala kwesimba mu kifo ky'emirimu yambala ekkooti yo gireeta oseeko n'ekabuuti oyinire ekitengezo abuulire kisoboka. Bw'obanga tekumala olimene kutiya ku mutwe ozimbezimbemu osobola okwogera mu bantu bawo bagambe nti Mpuuga tasobola gwosobola. Bw'obanga era olya toweze osabe bajjajjawo bakwerekereko basenga bali bakujjabo ozimbezimbemu ogere eby'abantu. Osobola n'okulinnya ku kizimbe ekiwanvu wano landlord wali n'akikulaga n'okwata eddaala wamajjajja osobola obbamu ekizimbe baseeka eddaala balage wayo bayimiridde tweyanziza akkiriza nti agala ekizimbe ekiwanvu ajje alinnyeko. Bw'oba yina ensonga ekweta mu Masaka ojja gyaliwo eri abataka ezange bazimanyi ekyo kikumala. Bakama bange malirizanga nza n'okubeebaza. Ate nga ye eyayatudde obwa NUP bw'oyinza okuyita obulokozi ng'omuntu bw'anakera ku makya n'alukuka ekintu ekimu yassa ayongedde okuba nga atabuka ono ye mukyala gw'omanyi bulungi eyeeyita Queen Masolo yassa ennaku zino mubuulizi wa njiri ya nkyukakyuka era nga takyayagala kuwulira ku mboozi ziri nkadde avuddeyo n'atabukira abo bonna abamujjukiza ebyayita bye. Bw'oba omanyi nti wanfollowinga nga gw'onoonya akawunti kuli bakazi batunda bitundu by'ekyama nga gwe wanfollowinga lw'ebyo ebintu eby'ekisirusiru ebitakola makulu. Mwabajjano ne bamu mu kabokisi kange mbu Queen tupimireko simanya tuguzeeko nze yo level nagivaamu awo navaawo dda mbaddiramu saagala bintu ebyo eby'ekisiru ebyo eby'ekidongodongo temuzungana no sensi wamu nze amagezi agange gali high nnyo. Sidiringa n'abantu batategeera kati gwe oba otegeera bulungi kiki ekikuwagiza omuntu yeetunde mu nsi engagga nga Uganda. Omuzungu yajja ano n'agamba Uganda is the pearl of Africa. Uganda nsi ngagga nnyo just lwakuba abantu abali mu system Uganda mugifuga nga factory mujjamu bujji mukamula bukamuze ennyanja zonna muzitunze buli kimu kya bugagga. That's why I keep on saying mulete Kyagulanyi tagenda kukonkona kuwa emmere oba agambe nti awate mwetundo oba kankolebwe nti agenda kyusa system. Kati gw'ogamba nti oyagala nze kutunza ebitundu by'ekyama wonompa emitwalo 5 gagenda kunkolera ki? Ku zino sente zitalina value ezisaanawo. Ng'ongamba nti ngende Thailand oba ewantunda ebitundu by'ekyama nkomewo wano business ki gye ngenda okukola nzijemu ssente. Ku guno omusolo gwe mulega Abannayuganda. Era ogenda kujja okola business okakane nga mu business omwo okugifunamu olina ffera abantu.
oyina gendo deyo wetunda ofune rent ya sasula business eyo emisolo gifuuse emisolo zezo system zengamba okwetunda is not the solution twagala Kyagulanyi ajje entegera yange eri high nnyo temungamba oyo nonsense kino kyenkola ntangira n'abaana bendizaala namwe bemulizaala baleme kwetunda so we mubanga sazi no mugamba nti buli omu alina kwetunda kitegeeza okwetunda kujja genda maaso kubanga abantu abali mu system bo bakimanyi tebagala Munnayuganda ategeera. Ate ng'eyo omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba ng'asinziira ku mpewo za rediyo agenze maaso kubanga ate akukkulumira abamu ku badirekita mu gavumenti oluvannyuma lw'okubanga ate beezibika ng'ensimbi za gavumenti. Waliwo omu ku badirectors ba parliament awo yali munnaku nga gyenkomeza naye abbye eggwanga lino ageza linga ng'envubu tokyayawula bulago na mutwe omu ku badirectors ku parliament awo ayina abakazi nga mukaaga buli omu amuzimbidde ennyumba ya buwumbi tasho ebintu abigula mu nnina interior era olumu lisiti bwe yafuluma yali munaku nga n'abanaku bamugeya ennyumba gyazimbidde mukazi we mu kyalo oyinza ogitaninga into state house matiribona buli lwe mulaba omukozi wa gavumenti ng'azimbye ekintu ekyewunyisa eryo libadde menti kubeera ddwaliro somero oba military barracks kuba sente batazikolerera yes basuubulawa. Eyo nga nkugyeyo ye dansa amanyiddwa nga Rita Dansol yes bw'atyo yavuddeyo n'alumiriza omukulu amanyiddwa nga Manager Roger okwagala okumutunuza mu mbuga za setaane olwo alyoke abeeko emirimu gy'amuwa akole mu kibiina. Ono agamba nti yalaba guli gutyo bw'atyo ne yeetegula n'asalawo okubanga ate yeeyiya era ng'agamba nti ezo ze zimu ku mpalana z'alina kati ne management y'omukyala Spice Diana so nga ate ye ayogerwako omukulu amanyiddwa nga Manager Roger yavuddeyo bw'ati n'agenda maaso okubanga ate alaga ensi ng'abantu bwe basiima emirimu gye gy'akola oba gy'akwasaganya oluvannyuma lw'okutulaga ku nsimbi n'atutegeeza nti zaamuweereddwa omwami omu ng'asiimye by'atossaako engalo. Gwe okimanyi nsanga eggaali awo nga avuga abadde avuga Cayenne naye nga faani wa Spice nangamba mwana webale kupambana boy guy nakwata amaje nasoka nampa kankulage nasoka nampa $5 nampa 5 akwebaza nampa 10 gukola sente zamba dekali kankulage zino $10 gana 10 gana 2 gana 3 5 akwebaza ki mpalina ngawe mwana webale kubeera nga oli musajja mupambanyi osula otunula nangamba zino saa ziri mu ssaawa 12 n'oli bweru ate nga yasose kundaba ku gavana akati n'olaba kiri egagutu ekyo kikyali eyo mukibeerawo ekyo ekidongo ffe tuli eno batuwa na ssente kyo kiri mu kulinda bulinzi bwe simanyi yafunye zino bazituwadde omusajja azimpadde bwejjasi kusiima busiimi byenkola akwebaza sula bweru nebaza jasi kubeera wabwezi wabweru nga nebaza kubeera wabweru nekyo kiri wali mu gavana bugenda kuya kigende bakakiibaka kiddaawo kirage abantu mbwekikola aleja roja Bolambalamba tuba tulingiddeko mu nsiko y'ebyemizannyo omukulu amanyiddwa nga Bruno K y'omu ku abo abagenze maaso okubaako bibeeyamu okukola singa Arsenal ekuba Man U okitegeera era ng'avuddeyo kubanga ate atuukiriza ayambadde gomesi era nga gomesi eno agisabye Mama Farida Nakazi we n'agimukwanga bwe ku kibozibozi wali wonna. Bolambalamba yo ttiimu ya Uganda Cranes egeze mu maaso okubanga ate ereeta akamwenyumwenyu ku matama g'abangi babadde baweddemu amaanyi oluvannyuma lw'okubanga ebintu bikyukaawo bagudde draw 3-3 n'eggwanga eri South Africa naye nga bannayuganda bangi bagenze maaso okubanga ate bawagira omupiira guno era ng'abantu abeerako ddala emitwalo 3,494 be bagenze maaso okubanga ate bagwesoga babadde bayitirivu ekisaawe leero kikubyeko bwe dudududu okitegeera naye ng'ate gye biggweredde ng'aba South Africa baagala kulya murefali amanyiddwa nga Vincent Kabole amaaso nga baagala gamulyamu oluvannyuma lw'okubanga ate awadde ab'eggwanga lya Uganda penalty eziwerako ddala 2 oba okitegedde era nga ono bamuggye mu kisaawe ng'ababyokkwerinda be bamuwerekerako.
Abamu ku batebye batandise dde okubasuubiza abalongo era nga Evelyn y'omu kwabo abasuubiza ku basambi b'omupiira abalongo ate nga ye Carol Kasita avuddeyo ne yeebuuza oba omwami Okello ali biki ali mu mbeera kyo kitegeera awulira oba oliawo yandibadde ambudaabuda oluvannyuma lw'ekkula eryo naye nga mukadde kalongerako nga tinkutusaako omukulu yavuddeyo agamba nti ekimala kimala era nga akyaddeko ku bisulo oba ku apartments awasulwa aba Uganda Cranes jjukira nti baagenda maaso kubanga tebagispostinga ku mikutu migatta abantu nga mukwano abaana bagamba nti kibulamu Kanale Mugume ne yeemulugunya naga nti ziri ensengwira zizze wano bali mu kusula mu gundi mu 5-star hotels kati ate abaffe basule mu mbeera efaanako bw'etyo omukrono amanyiddwa nga Haji Sese erinnya ndirabidde naye nga ojja kubanga ate omutegeera bulungi atuseko ku ground nagenda maaso kubanga ate atulaga bwe basulira bw'ati nagenda maaso kubanga asaba bekikwatako mukole ki mukwatire wamu musobole okulaba nga at least abaana bano aba ttiimu ya Uganda Cranes bakyusizibwamuko kubanga akasente kayingira weekali lwaki babeera mu mbeera oba oliawo eri bw'etyo. Bannange naddala bannabyamizannyo nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo meya wa Kawempe division empya 226 njagala okwebaza ennyo bannayuganda olw'okuwagira Uganda Cranes ate n'okwebaza bannaffe bonna ba Uganda Cranes olw'okutuzaamu essuubi twasookera mu kiyongobero olwa goolo 3 ze baatukuba naye olwaleero nga twetegeera South Africa olunaku olw'enkya nsaba bonna abakwatibwako Uganda Cranes wano weesula wano lino gate bayingiza ze nandisubidde nti zino ziringa apartments ze basulamu naye bwe tulaba bannaffe abali mu bibinja ebyenjawulo abavudde mawanga ag'enjawulo n'olaba hoteli ze basulamu 5-star 4-star nandisubidde nti olwaleero twandibadde tutetenkanya okulaba nga Uganda Cranes esula mu hoteli erimu byonna abaana bano psychologically tubazimbe mu mbeera efaana bwetyo baleme kubeera nga we basula n'ebikosebwamu oba oliawo nga omutindo guli wansi n'olwekyo nandisabye bajeti yaffe yali ya ssente mmeka ey'okulaba nga abantu bano mu kusula bagenda kusula batya bajeti eyo tugyongereko olwaleero baweebwa 1.2 billion olumupiira gwe baba bawangudde kati twakafuna emipiira 2 egiwanguddwa n'olwekyo kyandisubidde nti bandibadde n'okusitulwamu mu mbeera ez'okusula basula mu mbeera esingako wano kubanga tumanye eno ettiimu olwaleero omuzannyo guno gwe tuli muzannyo mukulu nnyo kino ekikopo kikulu nnyo n'olwekyo abaana tulina okubeera nga tubazzaamu amaanyi mu mbeera zonna wano bandibadde bakolerawo training zaabwe nga tebayina mupiira guno naye kaka twandibadde olwaleero tufuna woteeri eri ku 5-star eri ku 4-star nabo ne babeera nga waakiri babeera nga bannaabwe kubanga bw'olaba ngeri gye bavaamu tibalooni ekkubo lyaffe naye embeera efaana bwetyo ze nandisubidde nti bannaffe bajeti ey'ebyokusula eya Uganda Cranes twandibadde mu nnaku zino esigadde naddala nga twetegekera enteekateeka ejja mu maaso tubazzeemu amaanyi n'omulaalo nga basula awasingako wano bandibadde basula awasingako wano naddala mu sizoni eno ey'ekikopo then ekikopo ekiba kiwedde basobola okudda ne basula wano naye kati tubazzeemu amaanyi nga tubateeka mu kifo ekitegeerekeka baveemu ddala nga be bakiikira eggwanga lyaffe nga bali mu woteeri eya 4-star eya 5-star nandisubidde nti bajeti eyo tugirina esobola okukola ekyo Uganda Cranes tugiwagira Uganda Cranes mwebali nnyo mwebali ddala naye nsaba abavunaanyizibwako bonna abafufa Uganda government tulabe nga tusobola okugamba nti mu nnaku zino esigaddeyo Uganda Cranes esuleko awantu awasingako wano esobole okubeera nga ezzibwamu amaanyi okutandika okukola emirimu mu ngeri esinga okuba ennungi Uganda Cranes tukuwagira era ffena tubeere enkya mu kisaawe Namboole. Munna Uganda otambudde obweya ne bukugwa ne ku ntumbwe ng'onoonya mirimu toddamu kutangatanga anti Molden International Labour Consultants Limited bebuka abakakasibwa gavumenti okukutwala emitala w'amayanja mu mawanga nga Kuwait, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, UAE wamu ne Bahrain okwefunira emirimu nga ejaba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, pedicure ne manicure, house
housemaids ate nga n'abakola ku bisaawe by'ennyonyi nga ba loaders ne ba offloaders babeetaagira ddala. Bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 0787 75 23 29 oba 0741 7388 21 oba baweereze message ku WhatsApp 0772830026. Basangibwa Namungona na Chibinge Road mu Rubaga Division. Beba Molden International Labour Consultants Limited, shaping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Latif Sebagala yasamaze ne mujjukira naye nga bulijjo awabeera essanyu tewabula maziga yiya ngira ko nga tenkutusako omukyala amanyiddwa nga Asha Kama avuddeyo ng'alajja nalwa kubanga ate aguzibwa tiketi ez'empewo naye nga ky'olina omumanya nti ono y'omu kwabo okitegeera yafunye omukisa n'avaayo ku mpewo n'ayogera naye ng'ate bangi bakomyawo lwa tiketi ez'empewo ate nga ngira kutuusako omukulu amanyiddwa nga Rusoke omwogezi wa poliisi avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayogera ku nsonga ya tiketi ez'empewo. Baswiti tiketi ze naguze ze nakoledde video oli yanguziza tiketi nga abaziguza abantu abalala. Ze ne bakyali bange tuguze tiketi kirabika mutulaba bannaye tutudde nono nyunyu tutudde wano bannaye omanyi okuwa omwana tiketi 3 n'osasula sente ogenda otuuka wano nga tiketi zonna ziri used 2 hours ago, 3 hours ago, 4 hours ago. Bannaye sente ziri kunnuma, sente ziri mu kunnuma. Kyokka omwana mugambye bulungi ne mwana munnange akasente kange okamanyi ka kikazi. Bannaye tomba kintu kya kifere bannange omwana saawa zino nimuweereza amameseji tanzira mwandeka ku buluti era ekisigalidde kuddayo waka. Reached some climax of sorts. I would like to take this opportunity on behalf of the committees, especially the security committees or subcommittee which sits and always reviews security in respect to the football tournament that is going on. First and foremost, they thank the fans for their cooperation. I have, on their behalf, communicated a number of security protocols which, to a very good extent, have been followed. We have not got resentment about them, and all those security protocols I communicated before still stand. One of the things which I was asked to communicate and to remind you using our platforms is about the ticketing issues, how they are all sold out. Of course, the local organizing committee has communicated about it, but as security we are also interested because one of the observations we made is there are people who have tried to sell fake tickets or duplicates, and some have not survived it. We nabbed 12 and they are facing music with us.
Now, we do not want you to fall victim by thinking that you can buy any ticket other than online. If you go into the portals and you find the tickets are over, go and get to the nearest screen and watch this match. But do not be convinced that by any magic or trick you will enter Nambole without an online ticket. It will be an embarrassment on your side because we shall not allow you in there. And if you try to use those tricks, then we shall keep you in safe custody. Bannayuganda bwekituuka ku byemizannyo bafuukira ddala balalunga bw'okiwulira baagala nnyo ebyemizannyo era nga nkutuusako ebigambo eby'enjawulo ebyawandikiddwa ku t-shirts zaabwe. Ono yagambye nti tonnyongera bakadaama baamukola ki? Bw'atyo ye bwe yagambye. Ate ono n'agamba nti stingy men, enough is enough. Abaami abakodo ekimala mutekka ssente. Ono n'agamba nti sikati yange jju eryani? Ono n'agamba nti mama gwerez Jesus Christ kigambo taddeko kinene. Ate ono ye n'agamba nti mutyaba fucking shit yako kagambo kamukramanyiddwa nga Kasuku ye yakoogera yasaze okuba nga ate akateeka ku t-shirt ye. Ate ngono ye yagambye nti obufumbo njagala bwadde oba okiwulidde eriyo bwadde n'obwa boarding yayagala bwadde tayagala bwa boarding. Ono n'agamba nti Levikson go dance that animal. Yeche kigambo kiyataddeko era n'ekyo nakyo Kasuku ye yakyogedde. Weewaawo y'omukramanyiddwa nga Alpha Times y'omukwaba bagenze maaso kubanga ate beeyama okwambala gomesi baweereze ku mpewo singa Arsenal kuba Man U. Ati bano ba Man U bo tebakkiriza mu Arsenal kuba Man U. Negangera kwanga ate kutuusako abantu ab'enjawulo omuli Kataleya ne Kando. Omu awagira Man U, Kataleya wa Arsenal, Kando wa Man U. Kati Man U baagikubye n'agenda n'ayuza emmotoka nga bwe yeeyamye mu paaka so ng'ate ne yeeyamye okweyambula yeetoloola ekibuga Kampala. Avuddeyo n'akolako kyasobodde n'aga nti wano wensobodde okukoma omukyala ŋŋaanye bannange munsonyiwe Uganda. Atasa! Yenze Kando awagira Man U. What are you saying? What are you saying? Bako bagenda kukola ate? Agenda yoza taxi mu park. Banchi basa ba Man U. Oh, Man U Arsenal bwekuba Man U ku Sunday. Nkaddamu. Ku Sunday Arsenal bwekuba Man U. Otyo. Ngenda kweyambula nsigale mu boxa ntambula okuva ekibuye ku round. Ngende ku stera netolole paka mu ndeeba nkomewo ekibuye ku round. Si wabi. You get it? Kiwedde. Abawagizi ba Arsenal mwena mbeetondera. Bannange munsonyiwe. Kakigwere wano sijja sobola tambula. Girlfriend wange yaŋŋaanye ka relationship kapya bambi munsonyiwe. Ne boxa gye nali mbagambye ng'erimu ebituli yagikwese. Mbadde nsaba munsonyiwe. Afande Takwana, Afande Juma bannange munsonyiwe. Abantu b'ekibuye mwena munsonyiwe. Abawagizi ba Arsenal, Uganda yonna, ensi yonna. Bannange mbegayiridde munsonyiwe kakigwere wano sijja sobola tambula bannange dengera mubiri kiguno gwotambuza mu bantu emisana tukunga ensi yonna eraba mbegayiridde munsonyiwe sijja gamba ati nali sitegeera nali mulamu naye nga mbetondedde kakigwere wano bannange munsonyiwe mukulu musoke ontaddeko abantu banoonye taata nsonyiwa Azizi munsonyiwe mwawangudde omupiira mbegayiridde kanfukamire ne wansi baganda bange munsonyiwe kakigwere wano nsubira na kino kimala temunoonya abantu b'ebusaabala paaka munoonya naye munsonyiwe bannange nze simanyi natunze oba mbakyusizeemu ka 360
Allah wanje ekimala kale lekera Leka tuongezeyo asagala kawala kange nina kamu akobuwala akana kange nina kamu nkataddeyo nti Arsenal we natukuba guno omupiira ku Old Trafford. Arsenal we mutukuba guno omupiira Old Trafford kino nkiddamu njogera sikakiddwa njogera teryankase njogera ntegeera omwana wange wuuyo wa buwala nkiddamu Arsenal watukubira ku Old Trafford. omwana wange ngena nfunira omusajja wa Arsenal agenda omuwasa reality kasita batukuba Arsenal kasita otukuba guno omupiira mwe musagano fe tusingayo n'obulamu nti Arsenal nga tukusibako nti tosobola kyosobola era tosobola era tolisobola ofuna bulungi togenda kusobola tosobola n'obulamu tubuteekayo ne tugamba nti kati kama mbaya ni mbaya togujjayo muwala wange wuyo mutaddeyo Arsenal ogoba guno omupiira ku Old Trafford akana nina kamu omwana wange ngenda mukkiriza muwe buli kimu mugambe nti kati musajja wa Arsenal gwogenda okola kigogenda ofumbirwa kama mbaya ni mbaya tuba tusimbudde sekendi zibbiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagoni naye obani yabazaala Pentagoni era kati abuzaabuza ssente za Pentagoni. Omukulu amanyiddwa nga Raymond Mujinye avuddeyo n'agamba nti batuwe public holiday era nga State House evuddeyo n'ebuuza public holiday weewaawo t-shirt zikyaliyo n'agambye nti I miss fake ye bw'atyo bw'ayambadde ate n'agambye nti nakato sikusange ewange leave my house. Ebigambo ebyo mubijjukira abasobola okuba nga ate mubirabako ate ng'onagambye nti nze sirya butono nalayira 100 ku 100 ssanyu. Ate nga ono yagambye nze nkuba kamu ne neebaka naye Uganda my country mulina ebigambo weewawa ye Mama Zuzu avuddeyo n'abagamba nti bannange dear Ugandans ensi bagiyita South Africa not South Africa pronunciation kibulamu bw'ati bw'abategeezezza naye nga ye big size mwite babekola ku mupiira avuddeyo kubanga ate annyonnyola bannayuganda lwaki yagenze mu maaso okubanga ate alonda omukulu amanyiddwa nga Jay-Z bwe yabadde ku streets z'omu UK yo ku gundi ya DJ omu bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate annyonnyola abannayuganda bamutabukidde nga bagamba lwaki teyalonze owe Uganda. Ku konsati ya AG we bambuuzizza lwaki muyimbi kigwe njagala gye I mentioned when they asked me which musician do you want to come next, when AG asked me, DJ AG asked me which musician do you want to come next on this show, I said Jay-Z. The reason why I chose Jay-Z is because life is not always going to rotate about what you want as an individual, but what about what the other person wants? AG has been struggling with his show for a very long time To get where he is. to get where he is, and he hasn't even gotten to where he wants to get. So how about wishing him the best for his platform? Absolutely. He has already given Uganda what Uganda deserves, or more than even what we deserve. 2 artists in the shortest possible time, 6 months, 2 artists on the same platform. But what has Uganda So what about him? What would he want? Did you sit back and ask yourself, what does AG want? DJ AG, he would want the top most influencers in the music industry to pop up in London on his street show. That's all I wanted for him, because he gave me, so I also wish him well. This is not just about Uganda all the time. And even Uganda had received, 1, it received Joshua Baraka on the platform, 2, it received Bebe Cool, 3, I kept on saying Uganda, Kenya, East Africa, Nazizi Waire, Fire Anthem, blah, blah. All that was for the region. And what about for him? People need to learn that the world does not rotate around you receiving. But other than you thinking that way, you always want, you don't want to think about the other person who has struggled so much. So my prayer is, please understand me, that decision had nothing to do with that. I still want the biggest stars in the world to go to DJ AG's platform in London. Thank you so much. That has been Baby.
Ensonga ya Pretty Nicole yemu ku nsonga ezalabisenga entono ddala naye ng'ate yamaze neegejjera ddala oluvannyuma lw'abantu abasinga obungi okuvaayo nga bawa opinions zaabwe naye nga okusingira ddala beewuunya lwaki TV enamba ewa Pretty Nicole omulimu olwa repetition y'oboolyawo. Kakati nno ye Big Size yagambye nti ogw'omukisa gw'amaanyi era ng'alabira ddala baakoze kirungi n'abeebaza okuwa Pretty Nicole omulimu gy'olw'ensonga ekyo kijja kumuyambako okubaako n'akasente mu nsawo ye n'asobola okuba ng'ate oboolyawo alekeraawo okukola ebintu ebyamusiigako ekifaananyi ekibi mu bantu okutuuka kati okuba ng'abantu tebaagaana kukola ki na kumwesembereza era yabeebazizza nnyo n'abagamba nti beebale it's an opportunity kimuyambeko ave mu biri ebirabika okuba nga eby'ekimalaaya naye nga bangi ekintu ekyo tebakibayinze n'akamu n'akatono era ngenda kuba ng'ate nkutuusako abamu buli omu n'ensonga ye wabula nga bagamba nti 10 terikola kiteri kyawomu percentage gyendese esinga obunene bakondeminga kya Pretty Nicole kubanga ate yawereddwa omulimu ku mpewo naye nga ngenda kuba nga nkutuusaako senga Aside ajja kuba nga ate ayingirawo nga defender ku last moment mbadde page okuba nga ate mbaweereza mwebale kubeera balabi balungi mwebale nnyo mwebale ddala okuviira ddala gye tutandikidde okutuusa wano we tuli naye nga byonna nyongera okukujjukiza nti airport pick up entambula weri beyi eba yakuteesa buteesa ate nga naawe yetaze okubanga munango genda emitala w'amayanja mungiremu bendera oba ina muganda oba ina kitocho oba ina kikwano kyo jango bengate okinkwasa tuberenga atukikwasaganya bulambalamba wano wenyenyere kubanga tembatera atakumira mpera asigalenga abanjagalida mubere bulungi mweraba. Bambe, education in Uganda is over. Tugenda kwata abaana baffe tubatuuze wakanga tebasoma badde mu kalyoki badde mu kweyambula badde mu kulaga ebitundu by'ekyama bafune enamba ku TikTok batulendinga babawe emirimu banange gwe ani ono gwe mu China eyaleeta TikTok okwasaanyizzaawo Uganda yaffe. Everyone is passing on TikTok. Buli omu Museveni signing n'aba China mujja TikTok mu Uganda eveewo. President signing TikTok n'aba China eve mu Uganda egende tukoye bino bikasasiro. Tukoye bikasasiro. Tukoye kasasiro mu Uganda. TV ezasomanga amawulire agategereka kati zisoma enkoko yakutte enkoko yinaayo. Nateeka ku mawulire bamuteeka ku mawulire. Amawulire gabanga ga mugaso mu ggwanga. Mbuuza bubuuza temunyiiga. Abazadde abalina abaana abali mu form 5 form 6 n'abalina certificate ya form 4 owulira otya nga mutabani oba muwalawo azze maaso gongo oli ka TV oli mu kulaba Pretty Nicole senior to drop out ng'ali mu kuweereza ggwanga kyokka nga mutabani oba muwalawo agamba nti maama nze ku institute oba ku university njagala kutwala journalism. Okimanyi nti nno TV za Museveni ne radio station 95% tebasomanga ku bwa journalism. Naye awe baweereze eggwanga mumanyi lwaki babawo emirimu egyo. Gwe beera n'ennamba beerako serebu mu ggwanga Uganda ogenda kwesanga ku NTV. Babasa kati Pretty Nicole ye yafunye eddaaka limu ekyamufuula ow'ettutumu bitundu bye byakyama kati essaawa zino aweereza ggwanga gw'oli ku university oli kukakaalukana na kikoosi course unit zikufuukidde course unit uya toyagala wadde ofunamu kabiteeke ye Pretty Nicole properties eza private zamuwadde omulimu banero simanyi bashira price simanyi bachikeni ekibaweese emirimu numbers zaabwe gw'olyawo okeera ku makya mulyawo mwonona fees z'abakadde bammwe mbw'osoma journalism ng'omusomera mu Uganda nga only 5% abali ku TV za Museveni ne ku radio beba bisoma. Owuli otya oba muzadde ng'oli ye lwaki kikoosi kino tebasooka ne bakijjawo e Uganda?
olabira ddala nga tekikyalimu wadde amakulu. Eno y'emu ku zikoosi ezitalina wadde amakulu wadde omugaso ate zo ezongeredde ddala kwegamba okuleetera abazisoma okulabika nga abajega baweewe okulabika nga abagenda ku yunivasite nga temumanyi kyabatwalayo muli eyo kuyisa bivulu. Koosi gy'oli mu kusoma owa senior 2 drop out atudde wano aweereza ggwanga atatuukangayo ko wadde akokoko ne ku Fibi asisito ba Fibi kale mwe musaaga ne Uganda obeereyo ng'okakalukana na kikoosi kumbe waliyo ye private practices ezimukolera ekkubo. Other courses it's fine. Kubanga togenda gamba nti oli dokita nga tokola kitobigirangako oli nasi olaba ne pharmacy abatunda amadagala bw'obeera ne muganda wo nga atunda madagala mu pharmacy wemba saabisoma asobola okugatunda nefuna ne pharmacy mwe muzeyi oye abasoma journalism mu Uganda Museveni oye wetubagamba nti mujje twegatte mwe abasoma journalism mwenna mu ggwanga Uganda mwe mwali sosene kweno protest vote gye tugendako mwe mulina okusooka kumukufunguwa barabara musoma mutya kosi nga Pretty Nicole uno walina atudde mu studio za TV aweereza ggwanga oli eyo oli mukugira Banaye mainstream medias in Uganda kiki ekigenda maaso mutubuulire nti bw'obeera omuseegu qualifications zammwe twagala kuzimanya okubeera omuseegu n'obeera vulgar n'okola ebintu ebiri very nasty in a society. It's when you're qualified to work on a media or to work on a radio station or a TV station in Uganda. But nange, what's going on? Ndabye actually nze ndaba nnyo abantu bangi muyinza obutantegeera, but this is really weird and ngambe sad or funny at the same time. I've been following so many media personalities abamu bebawa emirimu ku media radios ne TVs. Abamu kale babawa because of their popularity ku TikTok bichi. But then when you go ahead and you start recruiting people who have a very bad background, baina nasty behaviors, bakola ebintu ebibi ku TikTok, oli najja ne yeyambula, ono nayogera kino nayogera kiri, and then they're the same people that you're recruiting. Kati muba musindika bubaka ki eri eggwanga. What is the logic behind? Because if you could tell me that someone who comes out ne yeyambula nayo nabeera ng'awemula avuma buli kiramu akola kino na kiri and is the same person gwe muwa omulimu ku TV n'atuula n'ayogera, muba mulaga musindika bubaka ki eri eggwanga. Muba musindika bubaka ki eri eggwanga. Kiba kitegeeza nti abantu abalina moral decay, they're the people who are qualified to work on the TVs or public platforms than the people who have actually qualified to do those kind of jobs. Kiki ekigenda maaso bannange? Sigamba nti nina empisa embi oba saagaliza, naye mubutuufu mutunulire abantu bemuwa emirimu. Ba inspirational ki gye muwa abaana abato. Abantu bangi nnyo bayonoonese, people come here ne bawemula ne boogera ebigambo, oli n'ayogera kino n'ayogera kiri, naye ogenda okulanga gwe bawadde omulimu. Ogenda okulanga gwe bawadde simanya endorsements biki. What is going on bannange? Ensi mulinganga abapromoting empisa embi. Kwegamba sikitegeera. I don't know bannange. I don't want to sound rude or what, naye seriously kisusse. What is happening in my country is not right. Nze kyemmanyi mu nsi ezitegeera omuntu n'abeera n'akera ku makya n'akola ekintu nga kyesittaza n'okufuna obufunyi omulimu mu public offices oba mu public anywhere. It is very hard. Naye Uganda, it's like they're just promoting anything ekibi mu society.
Bannange nze binsusseeko ngambye leero kanzinjogeeko naye kisusse. This is too much. It's too much. Naye bannange Uganda bana kati Peter akola ku TV kyokka osanga abaana abayitirivu nga basomye mascom abaana basomye amawulire bagenze ku university abazadde bafuba okula nga baweerera abaana nga ekyamazima tebalina mirimu kyokka ye P4 drop out nayo Uganda kama Katonda sasa si butaagaliza naye nga teach adding up bannange kati wali osanga bambi omuzadde kangereza ku kofe sanga bakadama ali awerera omwana we afubanga bwasobola anyomebwa akola buli kimu omwana asomeko agenza ku university omwana amuweredde asomeko bambi naye kati namala osoma omwana banga talina mirimu aliawo akola ki era osanga omuntu amazima nga tasomye ki naye nga ebimwe ebintu ebimu olwo otuna mu wallahi n'ebyokwogera nebikubula bigaba n'osigala nga weewuunya emikisa gibawo tetuganye naye ati tesisinga obanga amaze nga senior 4 naye bandabanga batujooza nnyo mwene ensonga nebikikenjike naye yekyajana agamba kadiita sokola mawulire na Pretty Nicole bannange ndiyo magumye munne naye Uganda yose kyali nsi gundi yafunye omulimu Pretty Nicole. The time for bedroom interviews has to come to an end. We take our daughters, our sisters to school to get an education so they can be employed through the right channels, not for them to sleep with people to get jobs. Oluntandisi. Bwe balyeku olina okuvaayo nnyonnyola eggwanga. Minister Balam oba abavubuka twagala tutegeere, how does Pretty Nicole end up on Baba TV? That's a mainstream media. What sort of message is this sending? The price to pay is too huge. Abaana baffe bajja kugaana okusoma. This is not going to be brushed under the carpet. The time for bedroom interviews is over. We all have daughters, we have sisters, we have mothers, we have aunties. Omukazi terina kwebaka na muntu yenna okufuna omulimu. That is abuse of office. Namwe abawala tulina kwebaka kukola bedroom interview. Musajja ajja kuteeka ku mmeeza nti asookako mbosimanyi akusonseka ebiki mbakuwa omulimu. No! Think about what your parents have invested in you. Lowozaamu bazadde bo kye batobye. Did they really pay for that? They could simply have kept you somewhere, you get of age and come and offer that bedroom property. The problem is she might deny. How can she deny when she's on TV? How did she get the job? The TV needs to come out and explain. How? For starters, she's a P7 dropout. Omwana mumwagazi kale mulina emitima emibi. Ndoza mwategedde mbuno abannayuganda balina emitima emibi. Wano Nicole yakolanga amawulire amaswavu. Nga bamunoonya batya. Nga content we bannange nga bamwagala bitya nga bamurepostinga. Bannange omwana kyatukoze. Omwana yagambye akira mu taata we yamukola bwati ne bwati. Mukazi wattu yatandika kati okukola obulango naye maama omwana Nicole agamba bina amangi bwe gatyo yagafunye dikale bulijjo mumanyi mbuno ayina akabina akanene kuluno nga ali bulala omwana mwamulabye Nicole ali bulala mulaba maana nga alina amabina va ku mabina alina shape kimada kirina shape
omwana bannange oba aliko omwana oyo aliko ani ataddemu omwana oyo ebigambo ebijimusa siba kalungi taba nga yakopye mwana bannange ali bulala mwakirabye kirina figa 8 kigera nekikola kito nekikyuka bwekito ebibina bwekito omanyi kitunuza kisa kito neŋŋamba wawawa neŋŋamba wawawo nebambi kiswiti mukireke pazi mwagala munange bamutwale China Malaysia Dubai atunda akabozi kyemumwagaza ndoza munange kyemumwagaza bagambo ye bwatyo yalwa nawo wano bagamba Nicole bagenda kumuzayo okusoma temwakimekingirako noyizi mulina emitima emibi bantu mmwe kisenkubuge kyamala emyaka 9 ali mu kandolindoli ayambala ebiteeteeyi akola ki amoti yasomerera wa media publications okukola ku radio omukunja bonna babisomerawa olaba ne full figure atunulanga nga charger ya Nokia enen 3310 akola ku TV chigwe olira byenjogera olaba ne full figure atunulanga chi big pin charger ya mumutia. Actually, me, if you really ask me, I would rather say kati abachala abakulu nga babadaya bave ku TV because tali qualified abana abalala abato abatali qualified nabo bafuneko chance. Yes. Abana abalala kuba akadide ku TV aveko akoleke ebidala banampi jababere mu kandolindoli TV bajirekera abana abalala abato abatalina bisanyizo bikola ku TV ebyebitabu baveko bagende